Okay, nejo musizira okubeera nga te mugoberera ambaniriza ko omukutu guli mu Fad Pro UG kwe muli era nga awona ojja okusanga ebinyuma n'ebisanyusa byonna byonna likinga video sharingirako abalala bino byembaletedde. Nina emboozi ya Grace Khan mbadde nkusaba otulo ogiwuliriza bulungi nnyo bw'omala ogiwuliriza obeere nga ate omuwa ku magezi wansi awo kubanga ono omuwala ekyamazima ali very depressed era nga abantu ekikabo ekiti tubalabyeko nga bamaliriza beekoze ebintu bamugezezza ku bantu bajinyo bagezezzaako okubeera nga ate abamuyamba Pastor Bujingo mujjukira okubeera nga ate yamuyitako ewakaawe era yabeerayo ebbanga ate n'amaliriza nga atoloseeyo. Kaakati Susan Makula naye n'abeera nga ate amuyamba era gye buli kati omwana we ali wa Susan Makula be bagezaako okubeera nga ate bamulabirira naye nga ye mama w'omwana ye baamulemwa dda yabaddukako dda era ayongera okubeera nga ate akozesa buli kika kya kiragala kyonna kyonna ngenda kubeera nga ate mbatera vidiyo eyo mwongere okubeera nga ate mulaba biki ebigenda maaso ewa Grace Khan n'obutambi obulala bungi nnyo nnyo nnyo. Subscribinga kubanga wadde tunakubeera nga ate okikolako ne ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli we nnaba ndeesa vidiyo nkomawo temubaawo. Yenna ina omuntu asobola okuyamba ku Grace Khan amuyambe Susan Makula agezezzaako talina byagezezzaako beda byantalo bagezezzaako kyalina bibalabirira n'omwana w'egrana ali wa Susan ne kati madamu Susan Makula no leka malo kugamba ate teyabaddukako wait katono nnyo no first listen me Susan Makula katono nnyo Susan Makula embera y'abawala ababanda ogimanyi bulungi n'okukiranze kubanga ali obeddeko mu mbeera eyo bwe walinga okyali kweno club yavaawo yali 911 oba yali ki eyo club so jinjuki 911 yali eno Makindi waliwo eno amnesia walinga okyakola mu amnesia ababanda babalabanga Grace Khan tasobola kulemerera n'oba alimu emmandwa bawaasabira mizimu ne giva mu bantu. She has tried. Grace Khan ali mu kubonabona na depression. Ate kati obuzibu Grace Khan alina omukwano mungi. Prince Omar buli wadda Grace Khan alaluka. Laavu ya Grace Khan eringa ono omuwala akola ku NBS. Oyo omuwala akola ku NBS. Ntomuwa masannyalaze. Akanga muwe rape. Kubanga rape bana abakazi Brando katumpeseke leta bana abakazi abagwa mulabo. Natimba Brando ni everywhere. Bebe cool ne Zuwena. Mu abakazi abali yo naddala mu abayimbi abalooza ati bannaye we kuba ku make up leyemu we kuba osala akasike ka mitwala ataano ojja bali obbe musajja wa munno oba omusinikireko ebinnyo bajja kukola something you will lose your career. Abantu bagambe music yakulema kumbe waliwo ekintu ekikola ki ekikulya. So Grace Khan sali mwagadde abere mu mbere kwa amanyi okuyimba amanyi okuyimba one of the vocalists mbakazi betulina ayina eddoboozi no ddungi nnyo ne maama denigozi yajabuluza negireetyo neyitaawo akasawo kamasimu go galuwa olina osula n'essimu zo meriwa yino okutamya n'okuzibula ng'oli muno gule wezizike ensiri tezikukwa nagambye ngenda kufunira kiggule gundi a night cover yogenda okusulamu night ziri awo mu makesi kanze anti jijeyo nga enseera ba bannange baana bange nze bannange olemu abana abaana bana ekizibu osuze nakyo gule bannange tofaayo gule wange akafiriji kakano nja kuteerako akutereko firiji eyo mu kisenge kyonna kyonayagala ngenda kuteeramu mama kakati nno kyoyagala oyagala ki oyagala kujja oyagala sulaba otyo akapale ne topu bimala ebyo bijjeemu eyo enkofiira osobola zisuzaawo kati enze ngoyo ojja kukola kize ntutte kamera ndeka maawe nkutunuzaamu ntya ekisenge ekyo kiyinjula bulungi ekisumuluzo mwekiri odiyo za Prince Omar zonna ziri wano mukulu ayagala muli konsayininge kyokka oyimba nja kufa naye muyimba nenyimba nezibatuulamu wayogera nga nja kufa naye kati wuno opooca ogenda kufa na Prince Omar wayimba nga nja kufa naye lwaki wayimba nga nja kufa naye mukulu wange otumpiwita kakati munange wuno wayimba nga nja kufa naye tokunabira nabakamera wayimba nga nja kufa naye kakati wuno opooca nabisago Prince Omar yagenda dda yaye abeerawa Prince Omar abeerawa manyi kimuti yasinga ebirungi abasigadde tombuulira bwanagana kutufaako nze nga nkwerinda nakyo nkisobola nga mweriira gwate munange bamukoze batya
muyinza okutula banno wano nga tugenda kukola nika bitandika bityo mpolampola ne ndyoka nkola nika nenkwera oma sinza byogedde munnange nokola kawoma okufa twolireko empu kaffe mwanange naye mmwe mukimanyi nti tomorrow I have to work dala thanks for my mundeka munnange mwanange ono alina bba mwanange nze ennyumba yange temuli kkubo buli muntu wajja ono mwanange wama tuli muwala wange ajano nga bulaba bacumi nga bulaba sefuko nga bulaba baani naye nga jaterera it's just a matter of time abantu babeera depressed abantu babeera mu depression togimanyi kati nno nze Grace Kani kankubuulire Grace Kani nga ntuuka mbeera mu relationship Grace Kani nga bajja bankyawa nze mugagga ankyaye mwavu nze amuteekamu nga nzikirira nava mu kikomera kyange ekyebbeeyi mwana wange nenzikirira mu bugagga katonda bwampadde obungi nentuuka nensanga akaana kali ku luzzi nga kozangoye nekagamba wamma omuntu bw'aba alaga nti akukyaye nagenda anaakoma omanyi kyekagamba oyo aba takyazze mwana wange nendyokanga kaba nenzirika kati siggwa asoose fena depression twaziyitamu dda Mama Suzani mukama waffe yeebazibwe webale kubeera mukyala muzadde mukama waffe musumba Pastor Bujingo webale kubeera muzadde mwebale kutuzaala mwebale kutwagala Whitney wa Bujingo leka njogere mwebale kutwagala mwebale kutuzaala naye mbegayiridde nnyo omwana waffe Grace yeetagayo special care yes azze wange special care weeri naye yeetagayo special care ejja okusingako wano teyetaaga kubeera yekka omuntu anaakyuka tebamuleka kubeera yekka kubanga bw'abeera wali yekka ekyo kigenda kukukema kabiya ngaako kakukema naye wano bw'oba oliko omuntu kati nga bwali ewange wano waliwo omusirikale ku geeti talina bw'agenda kufuluma mutegeera abakozi weebali ba home cleaners webali emotoka esobola okumuvuga okumutwala out okuvuga oba okukola kinga mmonitera nga byonna weebiri si sente tunoonya sente ndi musembeza wano bageba ne mumpeereza eyo zino sizaagala nkozesa zange nze siisa bubbo naye omwana ono yeetaaga okuba nti monitoringa yeetaaga okuba nga tumuteekako eriiso George mutulemu nga muli wamu tevaawo awo mutulemu naye lekera okunywa mwana wange Grace nkwegayidde katonda yakuwa ekitone Yeah, good. sijja kukimuwa ekyogo era togenda kunaaba kyogo n'ekyo sigenda kukikuwa wekyaka kubeerawo kulya bulungi kunywa bulungi kureflectinga kukkiriza nti bannange nambemu abannambemu ne bwe tuba mu malasoni mwana omusajja bwe baba bamutwala yagenda tagenda kukomawo tagenda kufuuka mufuusa bwe baba bamutwala kigumire kasita omulabako omwana gwe si azaala muwala wange ololi kulisira si azaala muzukulu wange ololi kulisira mwana yani omwana bamuyitani wamutwala ndi Krishna sikyagala no tofaayo akana kange kalungi nagambye mpayo ebintu bitaano Grace Kani poliisi omubi yali akoledde binsomere bitaano bwe biti yakuzaalamu omwana ekyo kimu buli muntu asobola okuzaala nange nsobola okukukola n'owaka ekyokubiri ekyensonga poliisi omu alina omutima omulungi poliisi omu alina omutima omulungi oguyamba abantu wenabeera naye omwana yamuyamba obonaabona n'omwana yamuyamba oba si yamuyamba talina bwe yali amuyamba kati omutima omulungi gumuva wange omwana bwe yakera enkya n'azaala amulemye okuyamba mpayo ekyokusatu kyeyakola ekirungi
omulungi oyo gwowaana nga yakuleka nga simuli mwenna akwagala lwaki tajja n'alaba amaziga g'oboyanyi nago omulungi ono gwonsuutira lwaki taliiwo nze toddamu kuntijjirako na pulinsi Ouma tokiddamu yamusuulawo era bwamma kati weesiige lipstick weefeeko n'ebizigo mu nebyebbeeyi weesiige wennyika mu kizigo olyoke buluketuka era eryoke nkuwa ebiyungula by'ennyama wano olye esowaani bweti biyungula nkuwadde weekses Grace Khan ono mumulabye wazze wano bannange mbawadde weeks 2 kyagala mulabe Grace Khan mugenda kukyewuunya mugenda kakasa nti omugagga wakwatako abakukutteko bwe nkutidde ngenda kutwala bakukola enjala bakusiige bakukoleko nkutwale out ojja kukakasa modo nzaani Kikundi change. Enkofiira. Sawa, ndete enkofiira. Ani nacho bika. Ne yacho badonze. Nedda nze anti. Onsuubiza wano ngambo badde ogeze kwebaka. Baddi abana abalungi ba Model Music, Grace Khan nzo. Model, njagala kwogera ebigambo byange bi 1 2. Webale kunjagala. Amina. Oyina byonjagadde bingi naye tonategeera nti gulo nti mwagadde bweti but you are a very nice person. Bambi kijja kugwa ggoole And ate olabika bulungi abantu bagambye olabika bulungi Grace Khan webaze Katonda olabika bulungi you don't have to worry about anything olabika bulungi go banange but yangu yamkwanisi ayangu yamunange nkwa kaminda hapo naye nyame gondi atamidde ate bwenda baba commentize baga atamidde nzenda baye comment yebataddeko wali nange kyogamba ntamidde nzija singira yo wani nyante kati bakwesonyiwe nze ngena baleka mu ngalo zo sabo mpaye wa maka bwenenya olabika bulungi bakugambye olabika bulungi bonna bakusuuta busuuzi oluyimba lukusuuta oluyimba lukusuuta webala makubo gogadde webala makubo gonna gogadde oluyimba lukusuuta katuuse wano ajja kuterera nze kotuuse wano ogenda kuterera mukwano nkutidde mpaaye wiikeegi kazi nga sinze nalongo bakanda kuwasira alla kati mbadde nsa nga tuli kulaivo wenyini bize ebintu mama makula mukwano gwange nesimu yetunyumya ne status zange aziraba puliza nebwolabye nti seetaaga kutaga olwomukaaga tulinnya tugende ku site tubeereeyo tubeereeyo omusenyu nkuweereza bwoguweereza ntabula ekkala inaawe bwogiweereza twefuule bize ogenda kufuuka bize nnyo olina omukisa ono omwana alina omukisa mungi nnyo kati engalo ez'omukisa zikukutteko gwonna bukuyingidde omukisa guli ku lulamu bwange nesiiba ku nnyonyi zonna zigenda kuyingira ogenda kulinnyanga nnyonyi nkutidde bakwaba babayamba nga bagenda kuyisa bobbo nakuleeta ewayisa akabbo mannange munkwatireko nze si bwendi neesobola era ebbanga lyonna lyenkuyambire Grace Khan samala kuyisa bobbo mala kuyisa bobbo okukuyamba good kati weesirikire mukama ali naawe Katonda yakumanya kyali mu lubuto lwa mama na gulana ali wa pastor bujingo n'otolaba nti ogwo omukisa gwa maanyi tokaaba weesibe ekimyu osiriko gamba nti poliisi oma waasuula kagende mu maaso labika bulungi olabe tugenda kwambala kati nkutwala eri mu kifo kiri corporate basajja ogenda kufuna bansonga weerabire naabo ba poliisi oma poliisi oma nkutidde poliisi oma taddamu kuteeka ku pressure poliisi oma si ya musajja asembayo poliisi oma si alina tooki yekka n'abalala balina tooki ate zimuliisa neziraba wala nze nkutaddemu si yasembyeyo omwana wange bwebakutya afiiriddwa asula ku malaalo olaba n'abaali bafumbirwa empeta nga bayogera mu bulungi ne mu bubi tulibeera ffenna baano badda abababika balala nga weteekako pressure nagambye mpaayo ebintu 5 Grace Khan poliisi oma bye yali akoledde binsomere 5 bwe biti
yakuzaalamu omwana ekyo kimu buli muntu asobola okuzaala nange nsobola okukukola n'owaka ekyokubiri ekyensonga Pulinsoma alina omutima omulungi omwana yamuyamba bwewalina obonaabona n'omwana yamuyamba oba si yamuyamba talina bwe yali amuyamba kati omutima omulungi gumuva wange omwana gwe yakera enkya n'azaala amulemye okuyamba mpaayo ekyokusatu kyeyakola ekirungi omulungi oyo gwowaana nga yakuleka nga simuli mwenna akwagala lwaki tajja n'alaba amaziga g'oboyanyi nago omulungi ono gwonsuutira lwaki taliiwo nze toddamu kuntijjirako na Pulinsoma tokiddamu yamusuulawo era wamma kati weesiige lipstick weefeeko n'ebizigo muno ebyebbeeyi weesiige wennyika mu kizigo olyoka buluketuka era ndyoke nkuwa ebiyungula by'ennyama wano olye essowaani bweti biyungula yabinyeebwa tewali mukene nkoko nnyama byezenva za wano abakozi we bali bebooza engoye bavuga amamotoka ne bajja ne bazipiikinga ne bazitwala ne baziza tulina ne ba home cleaners abajja ne bakola ki ne bacleaninga so baasesemi oba akoze eki banaasiimuula oba akoze eki banaabikolako at least let's give it some time tulabe weeks oba 2-3 tulabe kinaaba kitya ng'ali mu kulya tewali mwenge kuba maze n'okwogera n'omusirikale ne mugamba geti yo teggulwa teri wagenda kuyita tusooke tulabe aweetaaga okgenda mu ddwaliro we try our luck tugezeeko naye munnange abantu baloga ono omwana oba eddagala yalijjawo lyanywesa omwana gwe munnange tugambe ki I can't era se tutadde mu kyamu eno kamera ezze nti azze bwatyo nga bwali naye ndudde nga mulabye emirundi mingi era nga simuleeta naye I just wanted the world to know nti ali waka wange yes kuba nazze n'amusuula wamusuddewo obusuuzi n'agenda so I wanted people to know nti ali wano kiri very important okitegeera abantu okumanya nti ali wano sikyo wama mwana geggule okumanya nti oli wano Nada tobikako that's good hair that's good hair naye kati oduseyo tofaayo Didi eno njikoledde Grace Can wali akayimba akagamba NNC mulimu w'ennaku nebuuza oba erikoma mazima n'osaba bw'otyo n'osiiba nga naye embeera eringa ejjinja naye kiŋŋumya nze Yesu yansuubiza nti talindeka talingoba Grace Can oyina n'ayamba oyina yakwatibwa ekisa n'akugatta mu baana be ne bakuzaala omulundi ogwokubiri mukyala Bugingo kyova olaba mwebaza bambi yeebale kubeererawo naye ate oyo bw'anaakuvaamu ekiddiriro jja kulemererwa kubanga agumye naawe okoze bingi n'akuleka ng'omwana n'akugamba kukola birala n'okola birala Grace Can Pulinsoma yagenda n'akasoloko Pulinsoma yakutwalira kyekikyo Pulinsoma baakuzaala naye mwana wa nnyoko mwana wa kitaawo Grace Can nakugamba gumira ku bizibu byange naye ogaanye nze saagala kulaba ng'ofa saagala kulaba nga weetaddemu muguwa NNC si enkomerero bw'oba okyassa omukka ng'ozukka ku makya ng'oli mulamu nga si maanyigo which means Katonda akyakwetaaga okyalinayo chance endala lekera okukaabira amata agayiise Pulinsoma bw'oba omwagala nnyo we mwali mwenna wamukombako ku kapama tuwagenda n'amaziige gali mu lubuto njagala weebulirire my sister ffe tulabye ebizibu tuyise mu nnaku nga n'amaziga tetulina asangula nakugamba Grace Can nze sirina maama sirina taata sirina gwe nnina naye baakera ne bansiba eruzira omulundi ogutali gumu nenjagala okwessaamu omuguwa eruzira abasibe ne baŋŋamba bulijjo tugumidde ku ggwe bwe natunula eruzira nga mazeyo emyezi 5 n'entunulya abamazeyo emyaka 23 n'eŋŋuma muyiga okugumira ku bizibu bya bannammwe
mutonzi waffe yasalawo ate era omutonzi tagenda kusalawo kirungi kyokka omutonzi amanyi n'okusalawo ebibi n'obeera ekibi obanga wakubeera kibi. Grace Kani obugagga bw'omunaku mwana we oyina omwana Grace abakazi bali eyo nga bakaaba balina abaana 5 omusajja yabulawo abaana tebasoma abaana tebalya abaana tebalina wakubeera abaana tebalina byakwambala naye gwe omwana omu ng'ate Mukama yakuyamba nako n'amuleetera jjajjaawe mukyala Bujingo okaaba odaagira Prince Oma buyambi bwe bukubuze mwesonyiwe. Grace Kani fe abasajja batwagaddeko ne bagenda nze pusi yange singa yali ekuba ebifaananyi nga buli agiyingidde mukuba ekifaananyi agannyabo singa nyina alubamu nga mbikkula bubikuzi bwe nti nze bamukibi banjagadde ne bampisanga omusiru ne bagenda n'embata bakatongole baani naye kati mbatunulira amannyo g'abavaamu wentuuka we bali ne bannesinizaako amalibu nga tebakyalina levo yange nga nabalekawo. Grace Kani ngenda kukuwa eddagala genda ogule omwetango ogule bombo ogule soda wa koko ogule yogati obimikisinge obitawaazi ogambe nti njogera mu linnya lya Yesu Kristo yampa pusi yange eno omusajja alinga Prince Oma tadda mu magulu gange kuba tusabye tukwegayiridde ogenda okaaba nakulabye wa Modo ng'ayina ebizibu lwakuba tabyogera. Oyo Modo gw'olaba n'okugulu kwe okumu atambuza kyuma naye waliwo amusinga obuvumu wano naye otambuza magulu 2 temuli yadde natti okaabira ki? Sangula amaziga my sister Grace Kani sangula amaziga nze bye byange era bwe nalaba toterezezza nga nkomawo nga nkolera vidiyo endala paka woona aziraba n'olondamu ekituufu londamu ekigambo kimu